ebigambo bikawa naye ate Katonda kyatugamba tekikola amakulu okubeera nga tulabika nga abanyabasa nga mu nsi ey'omwoyo Katonda tulabika nga batamiivu banyiwa mwenge omutamiivu agenda kukyusa omutamiivu asabira omutamiivu kuuma ekifo kyo. So maintain your position. Go back in your position. Wano Bible yetugambye tulaze. Yeah, the Bible tells us. Tulaze kabaka. He has shown us a king. Naye wakumanti tulaze waggulu waliwo tutandikidde. Because we have seen from yasanyuka lwa mwenge. He was so glad because of bwe yasanyuka olw'omwenge. N'asanyuka nnyo. And he was so glad. N'alagiriza bayite mukyala we. Then he commanded bayite Kaddulubaale. The queen. Bayite n'abakyala. The queen. Ajja ayiteko mu maaso g'abantu n'obulungi bwe. Before the crowd, because she was so beautiful. Hallelujah. Amen. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. N'abakyala we baamuyita. When the queen was called, n'agaana. She rejected. N'agaana okugondera ekiragiro kya kabaka. She rejected to obey. N'agaana okujja okwolesa obulungi bwe. She rejected to come to show her beauty. Bible yatulaze nti kabaka n'asunguwala nnyo olw'obulanga n'abakyala agaanyi okuyita mu maaso ge. To come in his presence. Okuyita mu maaso g'abantu. To be presented before them. Kyengezaako okujja mu ssuula eno. Trying to explain about it. Nti n'abakyala. But the queen. Yali mu kifo kye nga n'abakyala. She was in her position as queen. Bwe yali nga n'abakyala. Yali n'okozesa ekifo kye nga n'abakyala. Laba opportunity eyajja. N'abakyala n'agaana gikozesa. Ne bamuyita n'agaana. Kitegeeza ki? Ekyo kye yakola okugaana. N'abakyala kyamujja mu kifo kye. Ekimukasuka ebbali. Avudde mu kifo kye. She had left. Olwo akyayitibwa n'abakyala. Ayitibwa eyali ki? She was once queen. Lwaki? Why? Kubanga waliwo kyajeemedde. There's something she refused. Ekifo akirimu. She was in position. Agaanye okuuma ekifo kye. She couldn't manage or maintain that position. Agaanye okwekumira mu kifo kye. Bayibuli yatulaga bulungi. Kabaka n'anyiiga nnyo. Era amangu abo ne bakola purogulaamu. Ne bakyusa ebirowoozo. Ne balonda Kaddulubaale omulala. Ne balonda n'abakyala omulala. Oli avuddewo akasukiddwa. Ensonga eri nti takuumye ekifo kye. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Kati kyekibuuzo ekijja nti gwe wookebera ekyo ky'oyimiridde bulungi. So the question comes, examine yourself. Are you standing well with God? Mukulisitaayo muweereza gwe oyimiridde bulungi awo oli. Born again, are you well with God? Mukama akubuuza nti oyimiridde bulungi. Are we well with God? Ekifo kyo kirimu. Are we sitting in our position? Kale ali muggulu anoonya ppaka gye yayagala okugireeta. Naye bw'agenda okugireeta mu mateekateeka okusinkana w'oli. Is he able to meet where you are or not? Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Osobola okulabika nga bw'oli mu mubiri. You might be appearing physical as well. N'omulenzi oliwo ndamulabye nga mu mubiri. As I saw that man, mu mubiri tolina ky'omusuubiriza. Era neewuunya nnyo nga baŋŋamba nti muli wa mwenge. I was so amazed that oli ky'agamba buli bati bulijjo ababuzaabuza. Amala najja n'abikkako otuta. He takes alcohol, it comes when he is having taken something. Gamba muno nti kitalo. It means so bad. Tell him it's so bad. Era omusabire omugambe nti tobanga yeggwe. And tell him. Era omugambe nti w'oba yeggwe Katonda akuwa ekisa. If you are the one, may God give you grace. Tuddeyo wali. To reposition ourselves. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Kati kandeeta ekyokulabirako. Let me bring an example. Kati watyanga omuntu ali wabweru ali ku stage y'ababoda. Was if someone is at the border stage? Ng'akimanyi nti ntuula wali. He knows that I'm ever sitting outside. N'abeera ng'awadde order owa piki. Then he has commanded the motorcyclist, telling him nti ebintu bino biraba bw'otuuka ku ddembe bitwala oyitemu ogenda kulaba enkuubo bbiri oba oyitira mu lusooka oba ku lwokubiri naye obamalayo ensonda bw'oti ojja kusangawo omukyalo omuwanvu eyo package yiye. Hallelujah. Owa boda najja n'ayingira bw'atansangawo ataba n'okunoonya mu kibiina nti omuntu kukazi omuwanvu yaliwawa automatically akwata package ye n'akola ki? Lwaki?
Why? Siri mu kifo kyange. I'm not in my right position. Nvudde mu kifo kyange. I've left my position. Eggulu terindaba mu kifo So kyange. the heaven is not recognizing my presence. Bayibuli etugambye The Bible said omukyala ono yalemba okuuma ekifo kye. this man was in his position. Era n'awunzika Then she ended up ng'obwakaddulubala abukoze eki. when she had left the queen. Yesu omulungi yeebazibwa. I left the queen's position. Mulokole kuuma eki? Ddayo. Let's go back. Obadde oseeseetuse olwa group influence. You had been backsliding. Obadde oweddemu amaanyi olw'obugambo. Oweddemu amaanyi olw'okunafuibwa kw'onafuyidde. Naye wulira nga weekaka bayite omwoyo omutukuvu. Omugambe nti Mukama nnyamba. Nzirayo mu kifo kyange we nali.